sina wetandikira. Muna NRM Matovu Kamadi avuganya ku kifo kya kansala wa Butego Ward mu Masaka yalumiriza okumwokyera emmotoka ye ekika ekya Toyota Corona UAD 438F mu kiro ekikeesezza olwaleero. Neebazadde nga 8 kitundu abakyala nga wajja omukyala ewaka asule mu kikomera kyaffe ankonkona ngamba Kamadi zuku kayambala empale jangu labe emmotoka yo nga nzigulawo nga nyambala empale agezo tukana ngemuke kuto omuliro. Ono agamba nti emmotoka eno erudde ng'enoonya akalulu k'ekibiina ki NRM era ng'okugyokya agamba nti abakikoze bagenderedde kuzza kakuyege wa NRM mabega. Ebadde entambula yange kunoonya akalulu ka President Museveni n'okunoonya akange era buli muntu yenna akutte kaadi ya NRM. Ebadde yonna nga yajula ebipande bya President Museveni nga yebadde myaka ng'ebiri n'okusoba nga yetunda yenoonya akalulu ka President Museveni ono mu Masaka City ne mu Greater Masaka. Ono annyonnyodde nga mmotoka ye bwe yafunyemu obuzibu nga bagenda mu kakuyege wa President Museveni n'asalawo agireke ku kkubo era nga yabadde asuubira makanika okuginoonawo enkya ya leero ekanikibwe nti kyokka ekyamugya enviiri ku mutwe kwe kumukonkona ekiro ne bakamutema nga mmotoka ye bwe yabadde yokeddwa era nti babadde bagezaako okuzikiza omuliro nga buteerere. Erochinga okunoonya akalulu ka President Museveni e Butego nenjijja ewaka nga nvuga ate ntuuka emoka n'ekyankalana okugipakinga wano ebbali agezo givaamu ng'evaamu oiro wansi ng'etonnya nga tekyasobola kulengera mu maaso nenjireka olw'obudde nga bugenze tugenda mu kampeyini twavudde mu kunoonya akalulu zadde essaawa 3 za kiro ng'obudde bugenze nenkubya makanika waayo era n'aŋŋamba leero ku makya essaawa 3 ajja kujja aginone agitwale kisumulwe engine era nengende okane nebaka. Ono bw'atyo awanjagidde abakulu mu kibiina ki NRM okumuyamba ku nsonga eno. Nsaba Pulezidenti waffe omulungi w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni, nsaba mutabani we omuzukulu we ekintu ekyantuuseeko nfune obwenkanya nfune obuyambi okuva ewuwe. Nensaba maama waffe Anita Mongo, sipiika wa palamenti eno eya Uganda, maama nkwegayiridde nga nsaba nfuna obwenkanya kubene ebadde entambula yange kibola kati ndi mukubona wana badde sikisuubira no Masaka ati nafu obwogezi bw'endaale mutusotukibwako bino bibiri bemuka yona yaweddewo sina wetandikira abala bali mukulu wana bayita nawano bagamba twali yose n'olwekyo tusaba tuyambibwe. Minisita Kasolo Muswangali Shakib ssentebe w'abavubuka ba NRM ekijja bwemi naye alaze obwennyamivu olw'ekikolwa kino era n'asaba abakwasisa amateeka okunoonyereza okuzuula abakikoze. Aba buli muntu yenna alina obusobozi bwonna okulaba nga tunoonyereza okutuukira ddala ku muntu eyakoze ekintu bwe kiti. Bwe kiba nga poliisi ne UPDF n'ebitongole bya gavumenti byonna ebyokwerinda binaabeera n'obunafu mu kunoonyereza kuno. Kyokka waliwo banna NRM abalala nga bakulembeddwamu ssentebe wa bodaboda mu Greater Masaka Ssenabulya Abdallah abasambaza ebyogerwa Matovu bino nga bagamba nti emmotoka yennyini ye yagyeyokereza nti era aludde ng'aluka olukwe luno n'ekigendererwa ekyokulaba nga bamuwaamu empya. Omwami oyo Matovu Kamadi aludde ebbanga myezi ng'ena azaazimba okulaba nti ayokya mmotoka ye. Emmotoka eyo sigimanyi nnamba kuba yagibikka ennamba ebadde yonna mbikke naye yayagala ojjokerako olunaku lumu ku Mogasi ne tumugamba nti tokikola, n'ayagala ojjokera ku Buddusheero era ne tumugamba tokikola naye ng'ayagala ojjokya nti Pulezidenti Museveni amuwe emmotoka endala. Omwogezi wa poliisi mu Greater Masaka Twaha Kasirye ategeezezza nti baatandise dda okukola okunoonyereza. Poliisi yaffe yawane Masaka ku CPS etandise okunoonyereza ku bigambibwa nti emmotoka emu ebadde ku namba UAD 438F ebadde yasibibwako ebipande by'abeesimbyewo bya NRM era ng'ebadde ekolebwanga ebadde etambuzibwanga era ng'abantu abo abeesimbyewo. John Maido yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindirire.